أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا على نعمة الإسلام وقفى بها من النعم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها. abalungi abatulaba tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyatukuumidde ekyengera ky'obusiraamu nga ye manhaji entuufu oba ye system entuufu buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba agiwadde okubeera nga amwebaza olwebaza olusinga okubanga lulungi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ebyengera byakyatuwadde. Tumusaba atuwa obulamu obusinga okuba obulungi obutaliimu bigezo by'amaanyi. Tumusaba Allah atukuumire ezzadde lyaffe alituteeremu omukisa. Tumusaba Allah obulimo bwaffe bwetulina obutonotono n'obunene Allah bututeeremu omukisa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bakadde baffe abaava mu bulamu obw'ensi n'abasomesa baffe n'emikwano gyaffe ne bazadde baffe abakyali abalamu. Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba batuteeremu omukisa. Nsembyayo okubeera nga neebaza media yaffe etukwata okubeera nga etusobozesa okubaako ekigambo oba ebigambo bitutuusa eri umma. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agitaasa obubi bw'eyinza okusanga, agiwa obulungi obusinga okuba obulungi. Kusingira ddala baganda bange bentera okutambula nabo wano ku mukutu guno ogwa Al-Hidayah, Haji Kigozi ne Seekagava. Allah subhanahu wa ta'ala abawa obulungi. Erwaleero baddu ba Allah mu dakiika zino entono ze tufuna mu kaseera ak'okwejjukanya ku bikwatagana n'obulamu bwaffe, olukusingira ddala mu maka gaffe mwe tuwangaalira, yagala okubategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yakola manhaji aga Qur'ani ey'ekitiibwa shamilan likulli tarafin min atrafi al-usra, nga gakwata mu mbeera oba mu buli sayidi yonna, ku sayidi y'amaka ne family n'entambula yaago. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nadhama kayani al-usra, yakola embeera ya families okuviira ddala min al-wilada, omuntu eri gy'otandikira okupulaninga okuzaala, summa ila al-ridaa, omuntu gy'otandika okuyonseza, summa ila al-kafaala, omuntu n'otandika okukuza omwana, summa ila tarbiya, emberi gy'oteekamu empisa omwana wo, summa ila riaya, okumulabirira engeri gy'alyamu, summa ila kayani diinihi, okumuyingizaamu empisa z'eddiini ye, summa ila zawaaji, okumutegeka engeri gy'anaabeera ng'afumbirwa oba n'awasa, summa ila al-mawti, neetutwalira ddala n'omuntu okutuuka w'afiira, summa ila al-irth, era neetutwalira ddala okutuuka omuntu lwatuuka okubeera nga akola ki, afuna ku by'obusika. Programu eyo yonna Allah subhanahu wa ta'ala yagiteeka mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Erwaleero baddu ba Allah nga kwongereza ku haraka ze tuzze tusoma, njagala erwaleero okubaako ekigambo kye njagala okubategeeza nti bw'otunula mu Qur'ani ey'ekitiibwa, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'otunulira ku bannabbi 25 abaayogerwako mu Qur'ani, bw'ogenda mu history waabwe ng'ogyeko bannabbi nga 3 abaafa nga bali ku myaka emito. Omuli nabbi waffe omulungi Isa alayhi salatu wassalam yafiira ku myaka oba Allah gwe yatwalira ku myaka 33. Nabbi waffe Zilkifli Allah yamutwalira ku myaka giringa 47. Abasigadde bonna achievements zaabwe oba ebiruubirirwa byabwe Allah subhanahu wa ta'ala yabibawanga ebbanga ligenderedde. Abasaba abaana Allah subhanahu wa ta'ala bw'otunuulira bannabbi balinga 3-4 basaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana yababawa ebbanga likuze oba ligenze. Abasaba ensimbi Allah subhanahu wa ta'ala yabayisa mu bigezo eby'enjawulo. Abawangaala nga bannabbi sallallahu alaihi wasallam buli nabbi achievement yonna gye yagenda okufuna, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuteerawo period, so si yagifuna nti bwe yatandika okubeera nga nabbi ow'ekitiibwa
Allah n'amuwa. Olwaleero baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tugenze ne twesanga nti bwe tubanga tutandika okukola amaka twesanga nga abantu embeera zaabwe zirimu al istijal, okwanguyiriza. Buli muntu ateeka ne ku pressure. Omukyala ateeka omwami ku pressure, omwami n'ateeka omukyala ku pressure. Ne weesanga nga obulumi obuli mu maka buva ku bintu ebyandibadde bisobola okubeera nga bibuusabuusibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ekyokulabirako mu Qur'ani y'ekitiibwa. Ojja kwesanga nga omwami bw'obanga owasizza omukyala ojja ne weegattako bannyoko oba ne weegattako basengaabo oba ne weegattako baganda bo oba ne weegattako be weegasseeko bonna, ne mutandika okubeera nga mupeeka omukyala ono gwe muwasizza omwana, mumupeeka twagala omwana. N'omukyala ebiseera ebisinga bw'ajja Allah bw'amugerera ng'alina gye yavaako before obufumbo obwasooka, ne yeesanga nga yali azaddeyo omwana. Bw'ajja eno omwami we Mungu n'ajja aleeta ne balwawo okukonsiivinga oba okufuna omwana, n'osanga ng'olutalo luli awo, ono ayagala mwana. Oba ekigambo ekyokubiri nti niweesanga nti Allah subhanahu wa ta'ala ageredde ekitonde ekimu ku bibiri okubeera nga kijja kufuna sayidi ya mwana omu. Kiyinza okuba nga kijja kufuna mwana muwala yekka oba balenzi bokka. Olinaga nti tonzaalidde sukaali mu njogere ya nnaku zino, kitondeetedde mwana muwala gwe tunanywako sukaali. Oba bw'abanga azadde n'agamba nti tondeetedde mwana mulenzi anaafuuka omusika. Mu mbeera ezifaanagana bwe zityo. Bwe tutunuulira ennaku zino ebirowoozo bibeera mu mayumba gammwe, ne mulowooza kino ne mulowooza kiri, n'opayiringa olw'okubanga emirimu giyinza okuba gitaataagana. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala buli bwe tutunuulira kontenti ya Qur'an ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagituwa efuuke nga kyakuyiga. Nenda kubeera nga twejjukanyayo ne bannabbi babiri tubafuneko ekyokuyiga, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga akituteekera mu ntambula y'amaka gaffe. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku kyokuzaala mu Qur'an yakikozesaako mu mbeera efaanaganako ebifaananyi ebirala nga bwe yabikuba. Ow'ekitiibwa yalaga okuzaala kuno omuntu kwazaala nti issu nnene nnyo, era omuntu nga gwe omusajja oba omukyala togiyinaako mukono. Bw'omala okumanya nti nabaana ya mukyala wo ntereevu, obubumbwa bwa mwami wo butereevu, emikolo egiyitibwamu okukola omwana musobola ogikola, bisigadde mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bwe yali ayogera kubeera nga tufuna olubuto oba omukyala okubeera nga azaala, yakyefaananyirizaako mu bintu ebizito. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali akola ensi masalan, yasooka n'alaga obuyinza bwe n'agamba nti lillah, obuyinza bwonna bwa Allah, mulku samawati, obwannannyini bw'eggulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ardi, era Allah n'atulaga nti obuyinza obw'ensi era bwonna buli mu mikono gye. Mu aya endala n'agamba nti wa min ayatihi, mu buyinza bwe, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, abateerawo amakubo ne mufuna abakyala okuva mu mmwe. Era mu buyinza obulala n'agamba nti lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi, obuyinza bwa Allah obw'ebyo ebiri mu nsi ne mu ggulu. Naye mu bintu byateekako obuyinza kyekigambo muntu kufuna mwana. Era toveeyo n'ogamba nti mukyala wange amaze omwaka gumu, ebiri, esatu tazaala, kamugobe. Ojja mugoba ogende ow'omulala naye amale gumu, ebiri, esatu naye omugobe. Kasita omala okumanya nti otaddewo musabbibaati, nti nkebedde mukyala wange, basawo baŋŋambye mulamu, neekebedde nange ndi mulamu, ekiddako ki tadarruan ila Allah, kubeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga bannabbi bangi, masalan nabiyullahi Ibrahima alayhi salatu wassalam yasaba Allah ebbanga lye yamusaba, n'abeera nga ebbanga eryo lyonna lye yawaawo ng'amusaba. Allah subhanahu wa ta'ala teyamusobozesa kumufuna mwana, kubanga bw'otunuulira Ibrahim mu surati Ibrahim aya namba 37 ku 38,
bwe yamala n'okufuna omwana yagaa nti alhamdulillah, neebaza Allah alladhi wahaba li, ampadde ekirabo alal kibari, mu bukadde bwange, nampa Ismaila wa Ishaq, nampa abaana abo babiri. Bw'otunuulira nabiyullahi Ayub, Allah yamuwa abaana ng'akuzeemu mu myaka, ate bwe yamala Allah n'amuggyako abaana abo ne riziki ne maali buli kimu, n'asigaza omukyala omu, n'asigaza mukyala we Raya. Riwaya endala zitugamba mukyala we yayitibwa Rahma, n'erinnya mu maka oba amannya ge tulina ku bakyala baffe Allah olumu agateekamu baraka. Kaakati olwaleero ekindeetesezza ekigambo ekyo nti ennaku zino ku midiya zaffe oba ku TV zaffe oba ku radio zaffe oba ku platform zaffe ze tufunirako amawulire, ekikwasa ennaku nti abakyala batuntuzibwa mu maka, n'abeera nga omwami bw'abanga afudde olumu n'abantu b'ewaka bamugobawo nga bamuga nti gwe tiwatuzaalira mwana, genda ebintu bya bba wange tolinaamu oba bya muganda waffe tolinaamu mugabo. Bw'abeera nga musajja abadde n'obwana bwe yakolakola dda, ne wabeera nga era waliwo okutuntuzibwa. Oba Allah njagala mukimanye nti okubeera kw'omwana oba ekitonde okujja mu bulamu bw'ensi, Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerako mu aya eno n'agamba yakiinamu omugaso n'omukono. Ekiragiro ekinene kiriwa Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti lillahi mulku samawat wal ard, nannyini buyinza bw'ensi n'eggulu ye Allah. Ekyokubiri wamala okuwa obuyinza yagamba nti yakhluqu ma yasha, atonda, ateekawo asbab, ateekawo embeera, ateekawo situation yonna, n'atonda ng'akuwa omwana. Naye yagaa nti yakhuluqu ma yasha, atonda, ye atonda kyayagadde. Kati ojja genda ow'abasawo bakuwa eddagala oleme kugumiikiriza, ogenda awalala oleme kugumiikiriza, ogenda awalala ogenda okugumiikiriza. Yagamba Allah yahabu liman yasha, Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga awa egift, ekirabo, agabira omuntu ekirabo ky'omwana, yakiyita kirabo. Omuntu anaakuleetera ekirabo kijja nga surprise, tateekeddwa kuga nti ngenda kuleetera nkofiira. Aga nti nyina akalabo kange naakuleetera okalindirira. Kati ne Allah bwe yali ayogera ku mwana yagaa nti yahabu alhiba, ekirabo, liman yasha, agabira gw'aba ayagadde. Inaatha, naga nti muwadde ajja kuzaala baana bawala bokka. Ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala naga nti wayahabu liman yasha'u dhukura, Allah w'ekitiibwa agabira gw'aba ayagadde n'azaala baana balenzi bokka. Ekyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti au yuzawwijuhu zukranan wa inatha, asobola okutobekera n'akuwa omukyala wo n'azaala ku baana abawala oba n'azaala ku baana abalenzi. Naye yagamba nti wayaj'alu man yasha'u aqima, Allah n'agamba nti waliwo bendaba ne mbatunuulira ne nga nti ono tazaala, sawa akusaide ey'omulenzi oba omusajja oba kusaide ey'omuwala. Ono n'amumma amazzi agalimu amagi agalimu omukisa oguvaamu omwana, oba ono n'amumma n'abaana egy'okuwanirira abaana okubazaala. Naye abaffe wali otunuuliddeko aya za Qur'an ezo nga Allah azimaliriza. Yagaa nti innahu alimun, Allah amanyi, khabirun, era mukenkufu. Lwaki aba akummye abaana? Lwaki aba takuwadde mwana? Lwaki aba akuwadde mulenzi? Lwaki aba akuwadde muwala? Lwaki akugattidde? Kubanga ayinza okukufuula nga tozadde mwana ne weekubagiza olwekubagiza olw'amaanyi, n'aleeta omwana mu bulamu bwo, n'aba ng'omwana kwe kugenda okuva obulamu bwo okubeera ng'ofa. Mpaga nti omusiraamu ono yabadde azaala, aludde amaze emyaka 38 39 asaba Allah omwana, naye bambi Mungu wamuwadde omwana lwafudde. Oyinza okumusaba omwana ng'oli munafu mu bubumbwa bwo nga bunafu, Allah subhanahu wa ta'ala ng'omwana ajja amukuleete ogende omumugjayo nga nabaana teyamukuza ng'agongobadde. Omusange ng'omwana bamuteeka wansi ayiika ndusu,
tasobola kuyimirira, tasobola kutambula, n'akula nga yeekululira wansi, nga kigenda kuba kigezo kya bulamu bwo bwonna. Oba Allah ayinza okumuleeta nga mulwadde. Bameka be tulabye abaana abavuddeyo n'omusanga oba yalwala omutwe ne guzimba, oba yalwala omutima, ng'agenda kubonyaabonya bbanga lya bulamu bwonna. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava agamba nti innahu alimun khabir, Allah mumanyi era mukenkufu. Abalungi abatulaba ku platform yaffe eno, erwaleero mu bisinze okubeera nga bisumbuwa amaka kwe kubeera nga tetwetegereza nnyo bubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuteera mu Qur'ani. Ensonga yange esoose gye nkutteko erwaleero kwe kubeera nga abaaye mbasaba abaami n'abakyala, bannyinaffe, basengaffe, baganda baffe, tubeere nga tumanya nti abaana abazze mu malya g'abaganda baffe, abaana abazze mu malya ga bannyinaffe, balamu baffe abazze mu bulamu bwaffe, si be babeera nti bagaana okubeera nga bazaala. Allah subhanahu wa ta'ala ekyokuzaala yakiyinamu embeera ey'omukono ogusinga okubeera ogw'owaggulu. Tugumiikirize nga bwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tugana tulina nabbi wa Allah omulungi, Allah gwe yayita Khalilullah, omubaka wa Allah, mukwano gwa Allah, omulungi wa Allah. Yamala ebbanga Ibrahim ng'asaba omwana, era waliyo aya mu Qur'ani ey'ekitiibwa Allah babuuza nti hal ataaka naba'u hadisi dhaifin Ibrahim al-mukramin, abaffe wawulirako emboozi eyajja ey'ababaka abajja ne bayita ewa Ibrahim ow'ekitiibwa. Izdakhalu alayhi, we bajja ne batuuka wa Ibrahim alayhi salatu wassalam, n'abaaniriza faqarrabahu bi'ijrin samin, n'abasalira ekiriga ekirungi, n'abeera nga abakolera ekiriga ekisava, n'akibafumbira ne kijja. Faqarrabahu ilayhi, n'akibasembereza gye baali. Agenda okulaba nga abantu bano balina alaama eziraga nti tebalya, n'ababuuza ala taqulun, abaffe temulya? Naye ku nkomerero y'emboozi eyo bamugamba nti inna ursilna ila qaumi Lut, ffe tuyiseeko wano. Naye kituyisizzaako wano, Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekigambo kyatugambye tukugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwa omwana, agenda kuwa abaana. Ibrahimu n'ababuuza nti aalidu wa ana ajuz, abaffe nyinza okuzaala nga ndi musajja mukadde, wa hadha ba'alin shaykhan, ne mukyala wange nga naye wuuno awedde ku mpagala akaddiye. Naye malayika zagamba Ibrahim alayhi salatu wassalam, ataajabina min amrillah, weewuunya ku biragiro bya Allah. Kati naawe ebiseera ebisinga bw'otuula awo n'otuula ku musaala gwo, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akukolera enteekateeka ey'okubeera nga ofuna omwana mu bulamu bwo. Ng'ofuna omwana mu bulamu bwo, bw'oba omufunye, eno y'ensonga ey'okubiri gye tugendako. Ensonga ey'okubiri baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe twagala nti obusiraamu bukwata obulamu bw'omuntu okuviira ddala gy'atandise nga yakagenda mu bufumbo nebba. Wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti takhayyalu li nutfikum, noonya omukyala omulungi, noonya omwami omulungi gy'ogenda okuteeka obubumbwa oba obutonde oba amazzi go gy'ogenda okuzaala. Naga nti fa innal irqa dassas, kubanga ensigo eno gy'ogitadde esigala erondoola gy'evudde. Kitegeeza ki nti obusiraamu butukubiriza okunoonya omukyala omuyonjo, butukubiriza okunoonya omukyala omulamu obulungi atalina bulwadde bunaakosa mwana, butukubiriza okunoonya omukyala anaabeera ng'asobola okufuna olubuto, butukubiriza okunoonya omukyala gw'olaba nti effamire gy'avaamu ya mpisa nnungi, butukubiriza okunoonya omukyala ng'alimu obusiraamu bwe nti bw'onaaba omusomeseza by'omusomeseza ajja bikwata, butukubiriza okunoonya omwami nga naye alina ebifaanaganako bibito, tebiri kusaidiya mukyala yekka. Naye omaze okufuna olubuto luno, obusiraamu era ne butuwa principles, ne butwagira engeri ki omuntu gy'alina okukwatamu omukyala.
obusiraamu ne buwa obuvunaanyizibwa ennaku zino fe abasajja nti bw'ogenda ow'omukyala ne mumala okukola ensonga zammwe, bw'omala okumanya nti afunye olubuto, ya rabbi n'omuleka n'afaafaagana yekka. Omuntu oyo wamala okufuna olubuto n'azaala, abakyala ennaku zino omwana amala omwezi gumu oba gumu n'ekitundu ku bbeere n'amala n'amukasuka eri, ne weesanga omwana akulidde ku mata g'ente, entambula atambulanga nte, okuwoggana awoggananga nte, okutegeera nga nte. Lwaki? Baamunywesa ebitaatata by'atalina kunywa ebyandibadde ng'anywa mata ga nnyina. Ya rabbi ddayo mu Qur'ani otunule. Allah subhanahu wa ta'ala omulungi engeri gye yatugamba nti walwalidaatu, yayogera nti abazadde, teyogera nti omuzadde omukyala, la, yagamba abazadde mwembi, n'agamba nti yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radaa, nti abazadde mwembi mugezeeko okuyonsa abaana bammwe. Omusajja ogule ebintu ebinaaleetera maama w'omwana okubanga alina amata agayonka, n'omukyala ali ebintu bino oyonse omwana ono. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa kamudda hawlaini, emyaka ebiri, that is 24 good months. Naga nti kamilaini, ejijjudde liman arada, kwoyo ayagala ayutimma radaa, ng'ayagala omwana we ayonke abeere omwana omulungi, abeere ne health body ennungi, abeere ne health brain ennungi. Emyaka ebiri obusiraamu bwe bwatugamba. Ya rabbi ate ne butunuulira ebisajja ennaku zino ebyeyisa embeera embi. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa ekifaananyi kye tulina, n'atugamba nti wa alal mawludu lahu, naawe gwe bazaalidde, so omukyala wabula omwami gwe bazaalidde. Obusiraamu bwagamba nti wa alal mawludu lahu, gwe bazaalidde, rizquhunna, okunoonya riziki y'abantu abo babiri, maama n'omwana. Ekyokubiri wa kiswatuhunna, n'okubambaza n'okubasuza bil ma'ruf, okusinziira ku busobozi bw'oyina. Allah mulungi yagamba nti la yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha, Allah tatikka muntu mugugu okujjako okubeera wabeera nga ekkomo ly'ekintu enfunayo gy'ofunye, Allah gye yagamba nti gy'oba olabiriramu omwana. Bw'omanya nti mukyalawo endabirira yagala anywe ku buugi, munoonyeze buugi, naye ate tomuwa buugi bwa namba 3, muwa obuugi nga buli muko ku mata. Kaakati abaddu ba Allah ennaku zino nti bwe tuzaala ne tufuuka nga bbumbuzi, bwe tuzaala ne tuba nga nabbubi. Eriyo aya ya Qur'ani ebiseera ebisinga abawalimu tugiyitako naye titwegenderezanga nnyo wakati w'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakuba ekifaananyi ku nabbubi. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inna awhana albuyuti la baitul ankabut, yaga Allah nti ennyumba ennafu ezinyoomebwa mulimu ennyumba ya nabbubi. Naye bannasayansi ennaku zino bwe baali banoonya ku aya edduniya egenze egaziwa, lwaki baga nti ennyumba ya nabbubi nnafu. Ennyumba ya nabbubi ebiseera ebisinga 9 ku 10 tebeeramu musajja. Nabbubi enkyala bawaayo bw'amala ogitikka olubuto n'etandika okuteeka amaggi ku gundi yaayo, ku katimba kaayo ako oba ennyumba eyo. Ennabbubi enkyala etta nabbubi ensajja. Kati Allah n'agamba nti ennyumba ennyomoofu etaliimu kisulwamu ng'omusajja, yagamba la baitul ankabut, ennyumba yaki. Naye Rabbi amayumba gaffe, abaana baffe ne bakyala baffe tubafuulidde ddala emmomboze ku nsi. N'omusanga omukyala wallahi bamusuulawo n'abaana 4 oba 5 oba 6. Omuzadde tofangayo kunoonya nti oba nkwate kilo ya sukaali ngitwalire omukyala yadde twawuka, oba akasaati nkatwalira abaana bange, oba ki. Obusiraamu baddu ba Allah butukubiriza newakubadde nga twawukanye oba tuyombaganye ne bakyala baffe okusigala. Allah yagamba nti wala tansawu lfadla bainakum, temwerabira bulungi obusigadde wakati wammwe oba obubadde wakati wammwe. Nojjayo akafaananyi kamu noga nti maama Mustapha oyo yadde twalina ensonga naye mulungi, yalinako akantu bwe kati ke yakola. Bw'onaamala obiteeka mu bwongo ebyo byonna, ojja kulaba nga obusiraamu bw'onaawe obugoberedde bugenda kululinga obulamu bwo, weesange nga gwasinga okubeera obulungi.
abalungi abatulaba nsaba ensonga zino bbiri tuzitwalenga nkulu. Ensonga esoose kwe kubeera nga tumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala buli nabbi yakulembera yali talina musango gwonna gwakoze ne achievements zaabwe oba ebiruubirirwa byabwe oba ebintu bye bagoba mu bulamu obw'ensi bye baali baagala okutuukiriza sawa bya bubumbwa nti biteekeddwa okukolebwa omuntu, sawa ilahiya nti Allah yabibalagidde byajja success yabyo ku nkomerero byalwawoko. Ekyokubiri baddu ba Allah nti bwe tugenda mu bufumbo omukyala n'alwawo okuzaala, entalo zino ze tubateekako balamu baffe, bannyinaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, babbaffe ze tuteeka ku bakyala baffe, omukyala talina mukono gwonna mu kubeera nga tazadde illa Allahumma nti omukyala singa tumuzuula nti ayina enkola gy'akola emuziiza okuzaala omwana. Ate ekyo nakyo ensonga eyo naye yeetaaga okusomesa n'egaziizibwa. Muyinza okusanga ng'obulamu bwe bwetaaga okubeera nga talina kufuna mwana. Eyo naye bw'abeera ng'ali mu mbeera ya butonde entuufu, baddu ba Allah tubeere nga tugimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo yakirinamu omukono. Ensonga ey'okusatu baddu ba Allah okulabirira abakyala bano n'abaana bano abazadde. Maama kimukakatako kuyonsa omwana, obusiraamu mugambye emyaka 2 ayonse omwana emyaka 2. Then ne taata ne kimukakatako okubeera ng'alabirira omwana azaalibwa ne maama w'omwana azaalibwa mu kumuwa ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokusula n'ebyokwambala. Aya kiragiro kya Allah kiri mu Qur'an. So si kugamba nti oba kubanga muyombye omulekaawo osuulaawo. Ekigambo kye njagala okusembyayo nti buli bwe tunaabeera nga tukoparatinga mu mbeera obusiraamu gye bwatugamba, tujja kubeera nga tutambula entambula ennungi. Erwaleero ebirowoozo biri ku bantu ebingi ebijjudde, nowesanga oli ng'agwa eddalu olwa mukyala we, nowesanga oli ng'agwa eddalu olw'abaana, nowesanga birowoozo tebigenda kubanga bitandikira ku ggwe. Obusiraamu butugamba okukwata empola. Hatta n'abalongoofu abalungi abawangala n'ennabbi ng'abagumya baabanga n'ebirowoozo. Hadiisi eno teri mu topiki gye tusoma, naye ow'ekitiibwa Abubakar Siddiq Umaru yamuyitako radiyallahu ta'ala anhu n'amutolera salaamu, assalaamu alaikum wa rahmatullah. Ku lw'ebirowoozo ebingi n'amuddamu salaamu naye mu mbeera eddoboozi ettono. Umaru ne kimunyiga, ne wayita akaseera n'addamu n'amusinkana ogwokubiri n'amutolera salaamu. Olw'ebirowoozo ebingi era n'amuddamu salaamu mu mbeera entono. N'agenda wa nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah sallamtu ala akhina Abubakar Siddiq, n'amutoledde Abubakar salaamu naye teyanzizeemu. Nabbi n'abayita, ekigambo kino nakyo tukiyigemu. Nabbi n'abayita n'amugamba nti ya Abubakar munno yakutoledde salaamu tewamuzeemu. Bakari n'amugamba nti wallahi ya Rasulallah laddatu alayhi salaam, namudiddemu salaamu ye nagizeemu. N'omulala n'agamba nti wallahi teyagizeemu. Nabbi agenda okulaba nga Abubakari ono alabika alina ebirowoozo, naye Umaru naye yalina byayaliko, naye nati ne bateewulira bulungi. Nabbi n'alaba engeri etabaganya ensonga yaabwe, fadhakara fadailuhuma, n'ayogera wakati waabwe ebirungi byabwe nti Abubakari gwe oli bwoti ne bwoti, Umaru oli bwoti bwoti. Faanaka, bonna ne basanyuka ne beegwa ne mu bifuba. Nammwe wakati mu kubeera ng'awaka embeera ezitowa oluzitowa olusinga okubeera nga lw'amaanyi, ebirowoozo ne bibajjira ne mukayagana ne muyombagana, muteekeewo dialogue kwe musobola okusinziira ne muba nga mutambuza obulamu. Nti bwe munaayombamu olw'eggulo ku makya mukeere nga mutaddewo kye mutaddewo, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala anaabagatta okubeera nga muddamu mutambuza obulamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo bye twogedde abitutere ku minzaani yaffe ne mu bifuba byaffe, abeere nga abiteeka mu kutegeera kwaffe, atwanguyiza obulamu bwaffe obw'amayumba gaffe, atutere baraka mu byonna bye tukola. Innahu waliyu dhalika wal qadirun alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.